Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi abaami n'abakyala mujye baleko byonna bimutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Ayogerako nammwe mpitibwa Bulamu Vicky Nabukeera. Njagala kubeera nga twigako akantu katono nnyo ku puroguramu egamba nti Oh Lord make me a unique person. Lwe twagamba nti nno biki bye nnina okwekuuma singa mba nyingidde mu bufumbo oba nga mpasizza. Biki bye nnina okwekuuma singa mba nyingidde mu bufumbo oba nga mpasizza. Jjukira buli muntu yenna omukyala ekikuweesa ekitiibwa ku kubeera nga oli mukyala mufumbo, kyokka ate naawe omwami ekikuweesa ekitiibwa kwe kubeera nga oli mwami mufumbo. So kintu kikulu nnyo ekyo, naye tokipapira, kikwate mpola mpola ate nga osala ne perfect will of God. Mukama akuyambeko bw'oba nga tobitegera ng'aya Mukama omuntu ono mwagadde, naye waba nga tali mukwagalako Mukama osobola okubeera nga onyambako, kubanga ebiseera ebisinga eyo omuntu asobola okujja nga weeraba alina qualities zonna, like obanga olaba omwagadde nga tona nga temunaba n'omwagalirawo, naye nga question eri nti nze nkwagadde naye ono eyantonda ng'amanyiwa gye ndaga akirimu, ye question ebuuzibwa. So nze Vicky njagala nnyo perfect will of God. Siri perfect mu byenkola, naye njagala nnyo oyo eyagamba akisaanira annyambeko olw'ensonga mmanyi embeera zange. Okitegeera? N'oli gwagenda ngattako amumanyi. Obusozi tugenda kubeera nga tubusanga, tugyasangamu ebirungi n'ebibi, naye aziro nga Katonda ng'akirimu mutambula bulungi. Oba okitegeera? Naye nga tugambye nti biki bye nnina okwekuuma singa mba nyingidde mu bufumbo oba nga mpasizza. Luli eri twagamba nti nno nti olugambo twalwogerako omuntu alina okuba nga alwekuuma, ne tugamba obuggya, ne tugamba okuzibiikiriza, vidiyo gyeri, ne tugamba okugumiikiriza, ne tugamba okwetowaza. Awo we twakoma nga tugamba nti omukyala alina okubeera nga asabumiitinga eri omwami we, kyokka ate era n'omwami naye waliwo w'alina okubeera nga yeetowaza olw'ono omuntu gw'ayina, kubanga ffenna tuli bantu. Olowooza nga ng'ono ali waggulu nnyo nga gw'olina kwetowaza okubeera nga omukwano gwammwe gutambula bulungi. Sigamba nti nno nze akugamba nali ngenzeeyo, naye mbaddewo ku bantu abali mu bufumbo. Golaba ng'oli waba ayimuse ono ng'akka, ne kibayamba okuba nga mumuvinga mubitereeza oluvannyuma, si weewaawo. Kale point eddako ey'okutaano egamba nti nno amannya y'omukaaga okutuukiriza responsibility. Kitegeeza omwami ebintu by'olina okuba nga weekuuma ng'oyingidde mu bufumbo, okutuukiriza responsibility yo kiri ku mwami n'omukyala. Waliwo responsibility esookerwako, abamu ebeera ebeesunza nnyo. Teepo responsibility olina okuba nga ogituukiriza omwami oba omukyala, kubanga ekyo nakyo kale kibagatta, kitundutundu kuyibagatta, naye ekyo nakyo kituuka ne kivaawo n'obeera nga buli kimu okirabye, buli kimu teba kyali nnyo kyamaanyi nnyo. Kati ekiddako obuvunaanyizibwa, omukyala obuvunaanyizibwa bwe waka bw'olina okubeera ng'okola, kyokka ate n'omwami, kubanga omukyala bw'aba ali mu maka avunaanyizibwa abaana baazadde, waba asanze n'omwami n'abaana, obuvunaanyizibwa balina okuba nga abwetikka, ng'ate bonna obaagalanga ne banaabo abavudde mu ndaayo. Oba okitegeera? N'okufa ku muntu si lwakuba nti obeera n'omukozi, nti omukozi yabeera akola na byonna eby'omu kisenge eby'omwami wo, buno obw'omunda obusookerwako agamanya ge mweyita, nti ate nabyo omukozi abe ng'abikolako. Nedda, it is your responsibility ng'omukyala. Singa oburekero obuntu omukozi n'abooza, kyovola ebiseera ebisinga amaka g'abantu gagiraagira. Oba okitegeera? Kale ekirala, n'omwami naye alina okuba nga atwala responsibility ye. N'obwoba toyina ssente osigala oli musajja, era olina engeri gy'okizannyamu mu ngeri ey'ekisajja
oba mu ngeri ey'omutwe obufumbo ne busigala nga butambula nga bukulaga nti oli taata, nga bukulaga nti oli taata afaayo, oba okitegeera. Ate wabeera omukwano ebintu bino bitambula kuba tulabyeko kuba bikozeeko ng'oli omukyalo oba yalina ssente omusajja nga tayina, naye nabo bakubuya engeri gye bakikozeemu. Ate ekikolwa ewa gundi si kye kigenda okukola n'eno ewuwo. Buli omu akikwata mu engeri gy'okikuttemu yegenda okubeera ng'ebasomosa. Waliwo oli agenda kukola azimuleetere, waliwo oli nga tagenda kukola kuzikuleetera, oba okitegeera. Naye nga mwine engeri musobola okuba nga mukikolamu ekintu ne kibeera nga kikola kitambula. Obufumbo si bwa kulwamuwaaka, wabula just tusiikinga magezi ne batubuulira, otukigezaako ne kigaana, then tuyiyaako sayidi endala. Weekyo that's why tulina okuba omunsi omu yagambye nti tulina okuba nga weewaayo weggulawo okuba nga oyiga, kubanga oyinza okugamba nze bingi byenjize nga singo, mbadde migundi, kati bino sikyetaaga, kati bino byenjize bimala ogenda mu bufumbo. Omuntu omu yangamba nti ye byamanyi bimumala okubeera ng'agenda mu bufumbo. Kumbe tamanyi mulembe gukyuka, ab'endowooza zikyuka, akyali ku mulembe guli eri omukadde, tamanyi ebintu bigenda bikyuka. Ayinza olowooza nti nenkola gy'agenda okukola waneeni yegenda okukola ne wano, kumbe tekyakola. Oyinza okubeera ngo abakyala tulina byanjawulo bye twetaaga. Waliwo oli nga gw'ojja kulaga nti oli wa ssente nga tebimukuba. Waliwo oli nga ssente naye azikozeeko, kati nga togenda mukubisa ssente nti omugire. Abalanga si ba ssente, abalala beetaaga ka IQ. So tuli banjawulo, so tweweeyo okubeera nga tuyiga ebintu eby'enjawulo bino. Mukama yeebazibwe. Ekirala n'okutuukiza responsibility eri abaana bammwe bannanga abaami temukigayaalirira. Mukama yeebazibwe. Ekirala obutayisaamu mwami wo maaso, obutamuyisaamu mwami wo maaso. Twakinyonyola ku wali mu ngeri y'enjawulo nti nawe aba talina ssente, tolaga mu mikwano gyo kumuyisaamu maaso, kubanga enkya bw'azifuna bannanga aba ajja kuyisa naye obubi. Tomuyisaamu, banga bw'omuyisaamu amaaso n'okiraga n'ewalala baba bagenda kuba nga bamuyisaamu amaaso. Nze Vicky newe mba n'omuntu wange oba tugeze nawe newabeera muganda wange, kale ngezaako mba saagala nnyo, nkigezaako naye simanyi oba omuntu oyo aba akitega, kubanga ebiseera ebisinga oba okikola abantu abamu balowooza nti oli malala, nti oba malala. Vicky nsobola okugira omuntu ng'akoze akantu katono, sisita wange omu asobola okunjulira, alinako kye yali akola nga kiringa ng'ekitono, naye ate nze sisobodde kukikola, ng'ate ye yeebaza nze nti kubanga kale gambikizamu nti oba mpaddeyo school fees, naye ate ye alina omwana alina byamutaddemu ebimuyamba okubeera ng'asobola okugenda ku ssomero. Osobola okuba nga owayo school fees, omwana n'agaana okusoma, naye ate gwe naawe omulimu gw'okolamu ono omwana naawe mukulu nnyo, meaning buli omu kyakola kibanga ekitono naye tukisiime, meaning buli omu abeere nga toyisaamu munno maaso, kubanga waliwo akatono ako kakola k'onyuma ng'ate gwe tosobola kubeera nga okakola. So omwami wo muwe ekitiibwa, tomuyisaamu maaso, buli omu abeere nga awamu n'ekitiibwa ku sayidi yombi, omwami n'omukyala. Mukama yeebazibwe. Ekirala obutalowoolereza munno. Ebiseera ebisinga abamu mulowoolereza, olaba omuntu oba simu akola biki oba akola biki olowoolereza, ate buli ekintu kyenzudde buli omuntu w'alowoolereza agenda osaakinga ekintu ekyo nga kituufu. Ntera okugamba omuntu tononooza by'otalabye, tononooza, vva mu bubi noonya mirembe. Oba okitegedde nti obutalowoolereza, w'onoolowooza nti mukyala we alina abasajja era n'ogenda okulaba oba oli mukwano gwa muyise oba ddiya olowooze nti baagalana okyankalane, oba okitegeera, oba n'omwami wo muyinza n'okuba mukyali mu dating, kubanga dating abantu bano baba bakyalaba sometimes gwe weegendereza, abamu asobola okugamba n'akukwana, ate aba akyali awo n'alengera ate omulala ate asinga ku ekyo bakyakugambye, naye ate asobola okukomawo gy'oli. Kashigeza gw'onoonooza ku buli gwagendako n'omulumba, kigenda kutwala ate okuba nga ate osuulibwa wabbali bateekewo ate omulala. So tononooza by'otalabye. Trust yourself and believe yourself and love yourself.
Bulamu Vicky